tuuka ab'ekkata kasoma bwe kati. Meet and greet with the president. Nope Kata chapter, People Power. On 6 December 2024, live in Doha, Qatar. Entrance is free. Order 100 dirham. VIP 200 katandozo. Bwebazita Qatar zichichuara doza zezo. Kale abakulembeze ab'ekibiina kya National Platform saako era People Power mu ggwanga erya Qatar bakutegeeza nti baraddeyo okusinkana n'okwebuuza nga omugenyi omukulu ajja kubeera president waffe omulonde lwa Kyagulanyi Ssentamu ng'era chapter ye Qatar yetegese ne People Power. Bakugenda kuza omwezi 6 December 2024 wajja kubayo president ngali live mu Doha Qatar okuyingira kwa bwerere. Wabula ndowooza okutegeka okusaba n'okutegekaako okusooka kwa nusu 10 okuddako kwa VIP kwa nusu 2 ez'ekkata kuba sizimanyeezo ke kakalango kamwe akabe Qatar. Abe Dubai njala mujje mu inbox emudde mu nsindikiro obuntu mu nsindikira akalango kamwe ensonga nti esimu yange eno njijjamu bintu bingi nnyo so olumu message ezimusiziraba. Kale gwe Dubai yenna era ng'oli wankyukakyuka ng'olina akalango nga kankyukakyuka kasindike mu inbox yange nja kayita mu lunaku lw'enkya. Kale bamala okuyisa obulango obwo tuba tugenda buterevu ku video eyatuleese nabagambye sirina kigula lwigi wabula kamba wa kalowoozo ka leero then tuleke tugende mu maaso. Alright, akalowoozo kano njala kagenderera abavubuka bonna mu Uganda naddala abavubuse okuli ab'obuwala n'ab'obulenzi. Kana akalowoozo njala kabaweereza mukawule bulungi nnyo. Eggwanga nga bwe liyimidde essaawa zino amateeka muzibe ne bw'omala okuzza omusango agazibula. Amateeka muzibe bagamala okuzza omusango akola ki nga gazibula. Gwe wenna mwana mulenzi ne mwana muwala ali mu Uganda njala okugamba weewale nnyo okuba nti okola ebikolobero ku kyalo kw'osulawo mu kitundu w'osula. N'abakubira enduulu nga bakuwaga nti gw'osinga obudde butuuka nga bugayeggaye ng'akaguli okalimu wekka omanye ensi lwetambula era lwaki amateeka wegali. Tewali kirungi kiri mu buyaaye nkiddamu tewali kirungi kiri mu buyaaye ate ng'obuyaaye buvaamu obubbi buvaamu obutemu buvaamu okukyayibwa mu kitundu w'oli n'ebitundu ebirala. Ngenda kukusaba teri muzadde asobola kuzaala mwana ng'omwana oyo muyaaye oba afuuse mutemu. Abaana mwekyusa bwekyusa okukola ebikolebero ebyo. Jjukira gy'okoma okubeera mu biguruupu ebyo gy'okoma okwonoona ekitiibwa kya famire yo n'ekitiibwa kyo nawe future wegitta. Ngenda kukusaba ekigambo kimu mufe nnyo okunoonya ebyokukola muve mu kukola ebikolobero. Omusango teguvunda ate omusango tebagumaza mbiro. Olina okusasula ekikolwa kye wakola eri abantu bwatuusako ekikolwa. Era njagala bagamba amateeka gali loud and clear. Etteeka lisoma nti bwe weenyigira mu bumenyi bw'amateeka olina okuvunaanibwa. Ate era bw'olemesa amateeka okukwata omumenyi w'amateeka nawe ovunaanibwa. Nkiddamu bw'olemesa omumenyi w'amateeka okukwatibwa oba oyimiridde mu kkubo ly'amateeka era nawe oba ovunaanibwa. Njala kutegeeza mwenna bannayuganda ddala abavubuka mubeere beegendereza nnyo mu gurupu ze mulimu. Amateeka gyegali ate gakolera ddala. Ke kabadde akalowoozo kaayo njala tugende ku information yatuleese. Njala mupitira wano omusajja gwe bayita Michael Mawanda omusajja wa Pierre oyo ate nga wa NRM. Njala mumpitire ku video eno agibeereko bulungi kuba twagala kumuyita mangu. Tugenjala mumpite ba comrade bonna abadde bakava mu kkomera n'abateereddwa nabo mwena mujala muli video eno y'olwale mugiwule bulungi nnyo. Alright, okusookera ddala abo nakola video ne bagamba nti ba comrade bonna bavudde mu kkomera obawe space bakole bye baagala. Ne mbagamba nti Sanya Mujahideen mumuleka ayogere byayagala. Nali ntegeeza nti muleka ayogere byayagala olw'ensonga enkima gyekoma okulinnya omuti gyekoma okwolesa obwerere bwayo. Nze naawe nange tunakkiriza nti ebbanga Mujahideen lyamaze ku TV ne ku social media gwe kennyini weebuuze Sanya Mujahideen akolera ani? Ayambako ffe ab'enkyukakyuka oba avuunika mukama we Museveni ne Balamu. Kyenava nkugamba nti muwe time akole bwe kyalina okukola
time egenda tuuka nga bo bennyini ebigambo byakola ate biyamba ffe nga bagamba nti wandikola ekintu okulumya omuntu n'owozeka ng'oyambe muyambe ekkiriza ebigambo mujahadini byayogedde byongera kwambula Museveni ne Balamu n'okugjayo obuziina bwonna obadde bwekwese mu kino ani afunamu fe ab'enkyukakyuka ffe tufunamu kati saagala avuma mu kusanya mujahadi mumuleke ayogere jjukira omuntu gy'akoma okwogera gy'akoma okukola ensobi era n'ezimu koodi n'azibasomeramu nga tategedde nti ayokya mumuleke ayogere buli kyayagala kubanga buli kimu ali mukiwuliddeko alina ne gy'atannayogera ajja byogera naye amaliriza alaga nti gavumenti ya Museveni kuvadde ebintu ebikola nga tewali social media kubikubamu bituli kati nze njala kugamba ekigambo kimu manyi mulina obusungu bungi nnyo mwagala muvuma mumuleke kubanga muba muyimiriza ebigambo byalina okwogera ebirala gye bunakomekkereza nga mufunye information entuufu na biki ebyaliwo kati njala basaba omusajja oyo muleke akole buli kyalina okukola mujja kufunamu okusinga ate bwe mulwanyisa okwogera ebigambo ebyo kubanga ekimugoba kikulu nnyo naye takimanyi emmandwa oba omusambwa bwanika guli mu kwanika Museveni buli ango buli gwakozesa okujja okulwanyisa Kyagulanyi akomekkereza yeyambudde kati muleke emmandwa bwanika eyanika abantu mu slow motion ne mu speed mpaka nga buli kimujja kitegeera ekyo nakibagamba diversion zo nyingi ne muzigumire zijja kubeerawo katutandikire wano mwenda bannayuganda mulina ekintu kyemubadde muwulira nga abakomere bavudde mu makomera bakyogera naye nga temumanyi butuufu bwakyo kati kambawo information Consultant President kwali nafunye information n'obukakafu obulaga nti abaana baffe bonna ba comrade abawambibwa abalala ne battibwa n'abaateebwa okuli abobuwala n'obwobulenzi abamu okusirika bakikola nga balina ekintu kyebadde bakweka abavumu abaavaayo okwogera ensonga ezo ensonga bazoogedde muziwulidde naye ng'ekigenda mu maaso buli omu badde takimanyi kati kankibanyonyola olwaleero Consultant President atuuse omukulu Balamu Barugahale abasajja ba PLU abasajja ba SFC abasajja ba CMY n'aba ISO abantu abasinga obungi balina safe house ezabwe ng'abantu naye ekibeera mu safe house za CMY n'eza ISO alla yekka y'amanyi kibakozi ba comrade baffe enkoko ekikola abaana ab'obuwala babakwasa babaliisa maanyi ne babasiiga epitambi abaana ab'obulenzi ne babasiyaga ng'ekibonerezo n'okubasiiga siriimu naye mwenna mbale mwena temumanyi lwaki abaana abamu basirika olw'ensonga nti baba bayinako omusingo kyeki mu luzungu kye bayita leverage kati abantu abamanyi ebintu bino beetaaga International Criminal Court ebakwate nga nenda bwe gisimufungize Balamu International Criminal Court erina okukwata by all means MP Michael Mawanda International Criminal Court erina okukwata omwami oyo International Criminal Court erina okukwata Michael Mawanda era yono wano Michael Mawanda International Criminal Court erina okukwata by all means ne Balamu n'abasajja ba SFC n'akabinja kamwe kati information yino wano kanjibawe muwulire bulungi nnyo amawulire getufuna okuva mu nsonda enneekusifu gagamba bwe gati nti comrade Sanya Mujahadini ne banne abamu ku kitebe kya Chieftains of Military Intelligence babatulugunya ne babasiyaga ne babalikodinga ku butambi nkiddamu omwana oyo Sanya Mujahadini ne banne nga mwawulya mu Uganda foli gwe bayita mayiga
oba munyarwanda wa Bobby beyabagamba yali talimba naye bino bivudde mu nsonda ennekusufu. Information gye tufuna eraga nti Sanya Mujahideen n'abamu ku bakomredi bannaffe mu safe house za CMI basiyagibwa ne balikodingibwa ku butambi, era nga abamu abaali mu kulikodinga obutambi buno mwe mwali eyeyita Honorable Mawanda Michael MP eyasibibwa olw'emisango gy'okubulankanya ensimbi z'omusolo. Ono obutambi buno ne Baramba Lugahale n'abalaba state agent babulina mu masimo gaabwe, era bagendanga mu makomera gye basibidde abaana bano ne bagamba nti obutambi buno mbulaba nti yes, kansubire nti mwemanye ebikolobero bino ebintu bino babi batuusaako nti yes. We muviira mu public ne mutandika okwekyusa obutambi buno tugenda buta. Kino kyamenya abaana bangi nnyo emitima, era yensonga lwaki abaana bambasirise olw'ensonga nti batya abasajja ba NRM n'aba ISO n'aba CMI okulinkinga video zino ez'abaana abawala nga basiyagibwa ebanga batusibwako bulisibwa mu amaanyi n'abalenzi. Bino byatuuka ku baana abasukka mu 20, era abalala bakyaliyo, abalala bafuluma, yensonga lwaki nti abamu bakyasirise. Era mu mannya gano mwogerwamu erinnya lya Easter, omwami bamuyita Isa. Oyo omwami y'omu ku bakafulu abalepinga abasajja n'abakazi mu kitongole kya Chieftains of Military Intelligence. So omukulu ono Michael Mawanda MP Baramba Lugahale n'abalala bakozi ba PLU ne gavumenti balikodinga abaana bano, obu video babulina babakozesa nga leverage nti wovaayo okukolera ensobi tugenda kuta obutambi buno. Naye ebintu bino byonna bikolebwa mu kunyigirizibwa n'okuswaza ekitiibwa ky'omuntu. Mukulu Baramba Lugahale ne Honorable Michael Mawanda, essimu zammwe ezo ezirimu obutambi bw'abaana bano nga mwabalikodinga nga mbasiyaga ne mubukozesa ng'omusingo okubateeka mu mbeera eyo, kino kigenda baviirako akabasa akayinza obbaleetera namwe okufiira obulamu bwammwe gye bujjako katono. Kale njala tegeeza public bannayuganda mwena mutegeere nti ekiri mu safe house za Chieftains of Military Intelligence ne CMI ne ku CID ku Crime Preventive wa Damulya Christopher balikodinga abaana bano nga batuusibwako ogubulisa maanyi obutambi babulina, kyovula nti abakomode abasinga obungi bavaayo basirikira ddala nga kibasusseeko kubanga babalikodinga balina obutambi buno babukozesanga omusingo. Njagala public etegeere buli kimu ekigenda mu maaso mu Uganda. Kankakyusemu nkazi mu luzungu ensi etegeere. Ladies and gentlemen, I would like to pass this information to the international community, more especially the United States, the Canadian government, the UK government, and European Union, and even African Union. In Uganda right now, we are facing a situation whereby some opposition supporters, mainly for National Unity Platform, those who support Robert Kyagulanyi Ssentamu. Previously, those who have been kidnapped and arrested in different areas of the country, but most in the central part of the country. They have been taken to different torture chambers, but in Uganda we call them safe houses. That's the common name known as safe houses, but they are not safe. Those are torture chambers. There is a system of torture when they take you in those torture chambers. Boys have been sodomized, girls have been raped randomly, but the third part of the story that these people in those torture chambers, they recalled those incidents, and those videos remain with the state as a ransom for those noob supporters, that in case if they get out and they come in the public, they can't even condemn or say whatever they faced in those torture chambers, because they have been told that the moment they come out to say anything, those videos, they will be saturated or linked to public, even to social media, and they get ashamed. So that's what they are doing right now, to torture
our comrades. So I would like to inform the international community that Museveni's government in Uganda right now is busy torturing Ugandans, mostly those who don't support his regime, severely intimidating them and forcing them to accept crimes which they never committed. So that is taking place in Uganda, and these things are committed, or these things are arranged by the chieftains of military intelligence, international security organization, including police and SFC. So get to know that whatever comes out on social media in such a manner, those are not the intention of our comrades. Those are state machineries who record our comrades as they force them into those acts as leverage to stop them from coming out to talk about whatever they witnessed in those torture chambers. Those message etuuse bulungi abantu bategeere ekyo nakyo bakitegedde. Kati awo batuvudde otwagala tugende ku nsonga endala. Ensonga endala yeeruwa. Abasinga obungi abazze bangoberera nabagamba nti Uganda Revenue Authority, Bank of Uganda, Minister of Finance ne commercial banks ziri mu Uganda zonna ziri under siege nga mulowooza musaaga obanga nsaaga. Era nze mbakubira omulanga mujje sente zammwe ku account ne muganya okutegeera ekyo tekinkwatako kuba sivunaanyizibwa ku agency, sivunaanyizibwa ku bwangu bwangu bwa kuggyayo sente gye mutereka. Naye bwe twogera olunaku lwa jjo amawulire mwagala nga gafulumya gagamba nti ezimu ku banka eziddukanyizibwa gavumenti ya Posta Uganda basanzeemu mu terekero lyayo nga mulimu ebicupuli bya millions 5 nga ziri mu terekero mwennyini. Kino kyavuddeko abantu abakulu mu banka eyo kwatibwa okunnyonnyola naye tekyategeerekese. Abazze bangoberera ebbanga lyonna mbadde nzija mbagamba nti General Salim Sare ennamunkekeera eyo abadde alinayo factory ezikola ebicupuli eby'emitwalo 2 ku mitwalo 5. Era ebicupuli byakyaka nnyo mu biseera by'okugula amataka, mu biseera bya campaign, sente zo teziggwangayo. So sisubireyo munnayuganda asobola kuyingira mu banka n'ayingizaamu fake note eziwera million 5 nga tali mukono gwa gavumenti oba nga serisi z'abakozi ba gavumenti be bazireeseemu. Kitegeeza nti emiliyoni ezo 5 kiyinza okuviirako banka eyo okugwa ne bannannyini ssente ezo abadde balinamu ssente entuufu okuba tebafiiriddwa essente zaabwe. Mujjukira nabagamba abasajja bava mu nsiko nga babbi buli kimu basobola okukikola. So ekyo nakyo mukitegedde. Abajjukira obulungi nga mbagamba nti ennamunkekera bakubirayo ssente ekyatuse ku Post Bank aguse mawulire kubadde mukimanyi bulungi nnyo nti Post Bank already badde mu lusuubo ekyo kyatuusewo nti bagenza okukebera ku makya nga ssente zonna bicupuli ennamu baaziggyemu ne bateekamu bicupuli. Ekyo mwakitegedde. Kati media za Uganda, mainstream medias bajja kutta abantu nga temuganya ofulumya amawulire okuba nti muli ku pisto. Mbakoledde posti emisana ga leero ne mbategeeza nti Bank of Uganda oba gye tuyita Central Reserve bagibyemu millions 15 eza dola nga zino zenkanankana n'obuwumbi 55 mu obukadde 5. Nkiddamu, Bank of Uganda bagibyemu obukadde bwa dola 15 obwenkanankana n'obuwumbi 55 mu obukadde 5. Sente zino zabbiddwa zitya era lwaki tekyafulumya mawulire, lwaki ensi teyakitegedde. Wabula bwe maze okupostinga posti eyo, website ezimu zitandika okufulumya information eyo, naye nga mu Uganda mainstream media kyansonyi nnyo. Ekintu kino kyatuukawo which ewedde naye nga nayo inside job mulimu gwa munda. Ekitongole ekiri wansi wa World Bank kye bayita International Development Association
IDA kyategeerako okukubula kw'ensimbi zino. Ekitongole kino ekya IDA kiri under World Bank nga kyekikola okutambuza n'okulondoola ensimbi zonna eziba ziwoleddwa ensi eziri mu luse olwa ensi eziri mu mulengo ogw'ensi eziri mu third world. Kati ekitongole kino ekya International Development Association kiri mu World Bank kyekyavuddeyo separately ne kifulumya information yeno, naye ebitongole by'amawulire mu Uganda omuli New Vision, Monitor, Bukedde, NTV n'ebirala byonna ebitongole bino babituusako information ne bigaano gifulumya era bagisirikira mpaka nze lwengifulumiza olwaleero ne bagamba information evuddewa. Naye ng'ekitongole kino ekya International Development Association kiri under World Bank kyekyagudde mu lukwe luno nga ssente zabbiddwa. Ssente zino zaafulumye zitya? Website zemutandise okulanga amaze okufuluma information zibagambye nti ssente zino zabbiddwa nga bahakinze nka hacking enno ebigi nno. Ssente yabadde inside job bano babbye ssente zaffe ez'eggwanga. Ssente zino bagenzo zitracinga nga ziri ku account ez'enjawulo bbiri, account emu ngeri Japan endala ngeri UK, naye details za account ezo tezinnamanyibwa era tezijja kumanyibwa olw'ensonga nti guno omulimu gwabaddemu abantu banne mu gavumenti. So nno mwenda njala bategeeza nti bajja tuuka okukola ekikobero mu Uganda nga mainstream media Museveni yagisasula dda okuba nga tegenda fulumya ggulire lyonna kubategeeza kyekigenda mu maaso mu Uganda. Kati njagala bategeeza nti eggwanga lyafiiriddwa obukadde 15 bwa dola bwe bukadde 5,500 mu bukadde 5 ezabbiddwa. Naye okusinziira ku kitongole kino bwe twatracinze account ssente zino gye zagenze zaabulidde Japan ne mu ggwanga lya Bungereza. Kyagezezaako okunoonya naye kyalemeddwa, naye gavumenti y'omumpembe Yoseri Tibahabulwa tennayogera olw'okuba tetulina Governor Bank of Uganda. Ensonga lwaki Museveni yagaana oteekawo Governor Bank of Uganda, yayagala afune access mu kittavu ky'eggwanga nga ssente azikwatanga bw'ayagala. Nabategeeza nti ne Uganda Revenue Authority ssente zonna zeekuŋŋaanya ebitundu bisinga obungi ssente zino zigenda kwokero house. First Family neekola omulimu gwayo gw'ogabana ssente zino, ezimu ne zigendako e Rwanda, endala ne zigula amataka mu Buganda, endala ne zizimba ebizimbe. Nga n'ekintu kino Anita Amongi akimanyiiko, nolw'okuba nti y'omu ku babbi abakulu tebasobola kwogera nsonga zino, y'ensonga lwaki ebikono bino bituuse nti gavumenti ggwanga lyafiiriddwa ssente zino nga zaagenze bwe zityo. Ne tojja kisanga mu Monitor, togenda kisanga mu Bukedde ku NTV, wabula kenkyogeddeko ne bwe nakipostinze. Wagenda kuyitawo ennaku ntono nnyo mutandika okukyulira mu luvuuvuumu batandika n'okikuba mu mawulire nga babuuza information eyo yali nkinze ntya. Eggwanga bali luutinga kubanga bakimanyi nti bali mu kaseera akasembayo bali mu kuluutinga ggwanga. Y'ensonga lwaki baagala oteekawo ani? Y'ensonga lwaki baagala oteekawo Governor Bank of Uganda. Awo tuvuddewo. Bwe tumala okuvaawo awo, njala kuyisaawo obubaka buno bwakwerinda. Njagala bugende eri abantu babiri, eri mukulu Joel Ssenyonyi ne mukulu Zake Francis wonna wooli. Buno obubaka bwammwe. Mukulu Joel Ssenyonyi njala kutegeeza nti olwaliro nkulabyeko mu parliament ng'oyogera era Anita Amongi takuzzeeku munnyo olw'ensonga nti abadde alina kyakutunuulira mu bwongo ng'akulaba naye nga ye yamaze dda okukola kyalina okukola. Ki ekiruwa? Njala kutegeeza mukulu Joel Ssenyonyi etteeka ery'okukunkumula omukono mu kibyangaloopu olaba ng'eryavaawo teryavaawo. Anita Amongi etteeka lino yamaze okukolagana n'akakiiko oba komiti eyaligo mu parliament okuyisa etteeka lino baaliyisizza oluvannyuma lwa Anita Amongi okupokera buli member parliament ali kakiiko ako $660,000 etteeka baaliyisizza. Era kyobula nti bwedda akutunira ekyamulinga essalamu eri ensenke ng'oyogeraga nga tibona ayogera ki ng'ate olwedde nammaliriza dda. So mukulu Joel Ssenyonyi wooli njala kutegeeza nti etteeka lino legal committee ya parliament yaliyisizza dda nga Anita Amongi amaze okupokera buli member parliament aliko obukadde 6
era nga bagamba nti etteeka lino ligenda kuteebolingibwa mu Maachi w'omwaka ogujja by June olw'ensonga tuwayinza okubawo transfer. Etteeka lino litandika okukola bakubeko akalulu bakunkumula omukono mu kibya obenga tokyali leader of opposition ekintu kino Anita Among already yakitadde mu nkola. So mukulu gy'osonyi yonna wooli ngera kutegeeza nti Anita Among speaker already parliamentary legal committee yamaze dda okutundayo n'okutunda eggwanga etteeka lya lumu ne liyita bulungi nnyo era ensimbi zayisinginyiddwa mu mikono gwelinda mu gwokusatu omwaka ogujja nga June bakubeko akalulu then bakole kye baagala era Anita Among musanyufu nnyo. Katugenze wa mukulu Honorable Zake Francis. Ankulamusiza Honorable Francis Kanso Zake Butebe Kanso bulungi. Wonna woli buno baka bukutuukeko. Era nfunye information endaga nti omukulu y'omu lumu atambula mu constituency yo ng'agenda akusiiga empitambi. Naye era ne mu parliament akola ekintu kyekimu. Wabula ekyenjawulo ekiri mu mpitambi gy'akusiiga erimu obutemu bwe butya. Mukulu Zake Francis Butebe woli wonna njala kutegeeza nti ekyatuuka ku Honorable Segirinya Muhammadi lwe baamukwata n'omusibe Masaka Mbijambiya kijja mu constituency yo Mityana w'okiikirira. Mukulu lumu ono ng'akolagana Anita Among ne Ssemwayi ne Iso bateeseewo enteekateeka ey'okusindika Bakijambiya alaati mu constituency yo batemeetema abantu kino batandika okufumba omusango ogunaakuviirako kukwata nti wenyigidde mu bikolwa ebyokutemula n'okutta abantu mu constituency yo yogayoga nga bakulidde kubanga bo bagamba nti baagala kukola akavuyo mu constituency yo kituuka okuba nti ggwe naawe bakuinvolvinga bakwate bakuteeke mabega w'emitayimbwa oleme kuddamu kulabikako oyo abufuzi bya Uganda. Lumu ebigambo bino byonna bimanyi bulungi nnyo nti baategese nga bayimbwako Ssemwayi Iso ne poliisi nga Anita Among yafandinga ebijambiya bino n'ensimbi okuba nti Zaake tebamwagali yakoddala mulabako mu kalulu akaddako ne gye bujjaku katono. Mukulu Zaake wonna wooli era njagala kutegeeza nti tambula nga weegendereza n'emmotoka yeemanyiddwa gikyusa olw'ensonga akabinja akabeera mu Lubigi akatta Kaweesi akatta Kirumira Abiriga baakawadde dda omusimbi okutandika okuyigga wonna wooli bakuyiseemu ebyasi oveewo bwe bakola ebiddako. Naye nze mbuuza bakulu mmwe mukyala Anita Among ne bannamwe bali mu parliament bw'okwata ssente n'ozifacilitate nga batta omuntu obulamu bw'oyo avuddewo budda ku ggwe ne bukweextendingako wangaale nnyo oba n'ofuna essanyu ng'era bw'onoofa ojja kubanga olina essanyu lingi. Lwaki ebintu by'ensi bibimaza mutuuka okubanga mwagala okujja bannammwe mumubeerewo? Kale njala bategeeza kigambo kimu leero ndi mukkakkamu buli apulaninga okwagala okutta omuntu yenna mu Uganda nga ggwe oyagala obeerewo nga ye taliiwo nkusekeredde nti ffenna buli muntu alina essaawa ye n'obudde baamutegekera okuva ku nsi. Ojja kutta omuntu gw'olowooza nti ogenda sigalawo yesu ogenda sigalawo tayimu ejja ttuuka mwene mugenda okusinkanira ng'olina okugafeesinga naye oba olina okugamwoleka omubuulire lwaki wamutta. Kale mukyala Anita Among ne munno lumu n'abalala bapulaninga okutta abantu omutakkiriziganye nabo ekintu kino kikyamu era mukikomye. Honorable Zaake wonna wooli nkutegeezezzaako nti ebijambiya mu constituency yo bigenda kutandika. Katasova Anita Among lumu Ssemwayi Iso with the intention okubbula kameiringa bakola nga bakola Segirinya tebamukwatira Mbijambiya ekiraddako gwo n'okiwulira. Naye n'akabinja kali kenkugambye ak'omu Lubigi katandise okukola kye tuyita save ne saaki entambula yo osula luddawa obeera luddawa saa mikazo byonna saaki bagikoze nabagina mu ngalo zaabwe baagala kumanya bute bagenda okufuna bakugjewo awo nawo nvuddewo. Kati abasajja bano babbye eggwanga ne badda ne mukati ne bewogoma. Buli lwe ngamba omuntu nti nina information yo nkwata mpola masisitira kulumba bantu nga simaze kuwoninga oba nga tolina kyokoze. Information ya Anita Among okwagala okweyimba mu Kyagulanyi Mutta okugyawo Ssennyonyi
ne honorable zake yendeetedde okufulumya obwerere bwe nali nakweka ebbanga omukyalo ono abbye eggwanga ne ligwa n'olubege ebisooka byonna mwabira byali ebyebukedde yazimbye amasomero azimbye White House ennyumba ekologi yagula eri mu ssente empitirivu wabula omukyalo ono namugoberera kuva dda nga akozesa ensimbi z'omuwumusulo okuzimba ennyumba gaggadde mu bitundu bye mbawandiikidde awo byomujooza byotegedde bulungi nnyo bye mbawandiikidde bulungi nnyo Anita Amonge ono ennyumba eno aluddewo naye nga tuba tukyagigoberera ennyumba eno eri mu kitundu eri mu kigo Lubugumu yazimbye ennyumba gali kwoleka ndudde ne information nga ngiterese nga njala public etegeere mpola mpola ati ono mukyalo batumutambulirako bulungi amaka gano nabagambye nti mu kusooka gali worth obukadde $2 nedda okusinziira ku sources ennyingi bwe mazo gifulumya nenfuna sources zisuka 10 nga nti ennyumba sofa weeri awokawokka yakamuli ako $3 n'ekitundu eza $, ate nga tennafundikirwa oba tennakomererwa tennagwa yakamuli ako $3 eza $. Akatambe nkatadde ku social media mukatambuza niyo kubalaga nti information mbadde n'ebbanga lyonna kino kyengendo balaga ka video kano mbalage n'ebifaananyi ebikalu mutegere nti information mbadde neno naye nga agisirikidde katekeka n'akatambi nga bwakabadde emisana Anita Amonge abye extended za gwanga lina zitadde wa kankabaddemu Anita Amonge abye extended za gwanga lina zitadde wa Alright ennyumba eno esangibwa Kigo Lubugumu kati okukakasa nti mbadde mutambulirako bino bimu ku bifaananyi ebikalu still photos ng'oggyeko video ezimu ku still photos kuna Anita Amonge kwoli ezimu ku still photos oba ebifaananyi ebiyimiridde bimu ku bifaananyi ebiyimiridde ebikwata ku njuyo gy'ozimba ekigo naye ng'ate ettaka k'ogizimba ly'Abaganda ettaka kozimba ennyumba eno ly'Abaganda bwe wagamba nti Abaganda tebafuna namba ogiraba eri ku lusozi bulungi nnyo hiyo iyo sente zamuwa amasolo empya n'enkadde kyokka alina obwa sirowooza nti aweza abaana 5 bw'ogituukako oyinza okuza nti Imperial Hotel yeri wano kumbe eno nnyumba ya mukyala Anita Amonge speaker ennyumba gy'olaba eno efulemu yayo entuufu ogiraba ye fulemu yayo entuufu kyokka eddwaliro ly'e Lubowa mwalirya abasawo si basasule abasirikale si basasule buli kimu ggwanga kiri vice versa ne muzi muina property the worth millions of dollars sente muzijjawa sente muzijja luddawa Anita Amonge eno ennyumba kabere president wa America tajirina sente muzijja bannaffe yiyo eyo mbalaze zino bifaananyi still photos njoke mbalage video nga bwe njibalaze bibyo
Bibyo kyokka kwatadde okwagala okutta abantu Seba Anita Amongi abye ekisende za ggwanga lyonna zitadde wano. Yoyo Anita Amongi n'ebintu byali mu kukola okwetoola eggwanga oyo mutadde awo. Kati bannayuganda ffenna obutuuze bwaffe mu Uganda baggwako nga yakabwe yaweddeko gwe munnayuganda aliwo njala kutegeeza bw'oba tonnakyusa mitayo eyayaka abaffere b'e Uganda bagenda kukuggyako amasannyalaze. Naye ffenna bannayuganda obutuuze bwaffe baweddeko tuli bagwira. Wabula ebitundu omuli Mubende, Kiboga, Nakasongola, Nakaseke, Luweero n'ebitundu ebirala byonna bibayiwamu Abanyarwanda. Ekitongole ekya NIRA kiri mu kuwandiisa Abanyarwanda abayitirivu Museveni be yaleeta era ng'endagamuntu etwala ennaku ezitakka wa 5 okufuna endagamuntu era Abanyarwanda bonna abasinga obungi bafunye endagamuntu. Kiki ekiri emabega w'endagamuntu zino? 1. Bawandiika okuwa abantu abo butuuze ne Uganda ne Electoral Commission nejja neteekayo constituencies empya we zitali okubanga beetegekerateekera okubba akalulu akajja. Ekyo nakyo mukimujjagala mukitegeera bakuba ejjinja limu n'ebinyonyi bibiri. Bali mu kuwandiisa Abanyarwanda abasinga obungi mu bitundu by'emmenye baafuna endagamuntu bo batuuze naye Munnayuganda nnyini nsi tannafuna ndagamuntu zonna zaggwako. Gwe bawa endagamuntu gwe bateeka mu register y'okulonda. Mu bitundu by'Ekiboga, Mubende, Nakasongola, Nakaseke, Ngoma, Yamboka ne mu Northern Uganda Kisawo Gajali bali mu kukola ebintu by'okuwandiisa Abanyarwanda nga bafuna endagamuntu era buli kimba kikola. Wabula Munnayuganda ayagala okuyingira Rwanda ate asanga obuzibu okuyingirayo kuba ebibuuzo bingi ambalemu n'okuyingira. This is how Rwanda treats Africans, man. Look at Ugandans just seated here like refugees. On the board of Katuna. Sure, this country has to be fair to Ugandans. I don't like this. Eno bali bawandiisa bafuna ndagamuntu okuva Bannayuganda. Wabula Munnayuganda ayagala okugenda okukola business oba okulaba omuntu we oba okukola ekintu kyonna bw'atuuka e Katuna oba Kakitumba oba bayitawo Kakitumba bamanyi kizibu nnyo okumuyingiza e Rwanda basanga ebizibu bingi nnyo. Wabula ffe bayingira nga bayingira mu ttooyi era buli kimu bakifuna. Kati gwe Munnayuganda ali eyo ng'okyalisa ebijanjalo empiso ojja kifuwa ng'okiza munda ng'ensi bagitwala ng'otudde. Awo tuvuddewo. Naye zange nzikwata mpola mpola saagala nnyo baleekaanira ennaku zino. Abadde bajja bangoberera nabagamba bwe nabategeeza omwezi guli oguwedde nti omugenzi Sulaiman Kiggundu ne munnera omugenzi Dr. Sibana Kizito bwe balinga bakola mu Bank of Uganda nga NRM yakawamba omugenzi Sulaiman Kiggundu yabba ekyapa ky'endagaano y'Olwenda ekya Buganda ekya mayiro akenda n'adduka nakyo n'akitereka e Bungereza. Museveni beegabanya amataka nabamenyera amanya g'abantu abaatwala amataka ga Buganda gonna ne bageegabanya. Naye abakimanyiiko bakimanyi abeetaaga obujulizi babwetaaga. Kati nze sikyalakaana nammwe. Sikyalakaana nammwe. Ngera bagamba bugambi
ebintu bino kansokenza nnyo akatambi kano nti n'omugenzi nyikirima y'omu ku baagabana ettaka eryo mayiro z'amataka. Lindako. Okukimanyako kyaddiridde Namwandu wa Rwanda Nyakairima amanyiddwa nga Patricia Linda Nyakairima okuyimiriza okuziika omukadde w'emyaka 97 Dimitria Nakyanzi ku ttaka erigambibwa nti lyali lya General Rwanda. Kino kyawaliriza Pulezidenti okuweereza Ssaabaminisita Nabbanja n'ekiwandiiko ekisuubiza Namwandu nga gavumenti bwegenda okumuwa obuwumbi 11 asobole okwesonyiwa abatuuze. Kati Kasinje bwe yamala okukola ripooti ewa Pulezidenti, Pulezidenti n'agamba omukyala Nyakairima bamusasule. Era tuli mu nteekateeka gavumenti egenda kumusasula ssente ze. Ettaka okuli enkayana liriko obugazi bwa square miles 3 era nga mu mwaka gw'ebyensimbi guno wakusooka asasulweko obuwumbi 3. Kati 2024 guno gwe tulimu bagenda muwaako biliyoni 3 ate teziri wala nnyo. Pulezidenti bwe yamubuuzizza olwedde okimanyi endagaano wagikola ne gavumenti ate wakyukaana abantu okuziika. Waliwo otuuka ebigambo ne bikuggwako. Omusajja Omunyarwanda n'agoba bannakabala bannayuganda ku ttaka mayiro z'ettaka 3 bannannyiriyo okubaziikako beetaaga ate kufuna lukusa. Kati ate Museveni n'akwata mu nsawo zaffe esenti z'omuwa omusolo ate asasula omwebbi w'ettaka yalitwala nga ne gwali wa ssente Munyarwanda munne. Brenton omuntu awagira NRM ne Museveni. Waliwo Spanda esumulula nattiza eggaali erimu ebituli bingi enkotunenda nga bonkotolina kibayita square mile okimanyi. Square mile y'ettaka ogimanyi. Olaba bera futi 10 ku 10 n'olekana ku kyalo nti oli mugagga. Square mile y'ettaka erimu ekazi ziri mu 6 meka ekazi 6 plus. Ekazi 6 plus bwembasi osinza kukola kwa okutonotono ekazi 6 plus. Kati kubisaamu emirundi 3 ng'omuntu oyo nkugambye omu nabasomera abantu nakugamba bonna buli Munyarwanda yali mu ttalo lwayo lwa Museveni mu 86 batta bannannyini mataka ne bagatwala ne beekolera ebyapa buli omu alina square mile z'ettaka. Bulijjo nkibagamba nga muwakana. Sente zibayisa mu budget okusasula mukyala wa Nyakairima sente zizo za muwa musolo. Kati baddira sente ezizo ez'omusolo ne bazisasula ate ne bezi kubanga ono eryettaka kati kino kiri mu reverse psychology. Museveni kenyini yatta Nyakairima Munyarwanda munne si bwe kiri. Yes, mukyala Nyakairima tasobola kwimira wantu wonna kweteeka mu bantu mbwe abajjako ttaka. It is impossible. Ono ajja sente mu treasury n'aga nti aguze ettaka provided ng'ebyapa bisigadde mu bbo okulaga public nti ettaka lino aligulidde abatuuze naye nga aliguze nga ijjasigala Land Road. Nakyo temusobola kitegeera. Ye nga bw'atambuza kampeyini z'empola abakola ekintu kino mulimu n'abakooba bamuteeka mu nsonga z'amataka ezo. N'abakooba akubira Museveni kampeyini bw'akubira ne kampeyini eyiye.
kubanga buli muntu w'omuzoganyiza ku ttaka naye balina ebiwandiiko n'omulaga nti kkooti tesobola muyamba poliisi tesobola muyamba wabula nga Naabakoba yalina okujja nga minisita w'ettaka ne Sam Mayanja muyina ekintu kye mutamanyi abasinga obungi bala ku social media nga mbuukira kino mubira waliwo ensonga ezigenda maaso bana abasajja nga bakuba campaign bakozesa ttulu za gavumenti sereza omuwa omusolo okunoonya obululu by all means. Sam Mayanja bw'atambula n'agenda nti asolovinze emisango gy'ettaka bakubenga tubazikubira nnyoko bazikubira ye ne Museveni. Naabakoba bw'akola ekyo bakubira ye ne Museveni. Ono Nabbanja bw'agende wa onyono nakola ekintu kyekimu kati ngeno gyali essaawa ezo eyo tosuubirayo nti bagenda kutegera bye twogera essaawa zino z'ensonga ze twandibadde twogerako. Abasajja bakozesa ssente zaffe zennyini ez'omwomusolo zennyini okugula eggwanga Uganda mwe tutudde nga ffe twebase tuli mu kunywa bbiya mu kukola bintu bya kisiru pate after pate na kubeera mu bintu bya kisiru nga golooza lwaki buli muntu avayo kwogera ku nsonga z'eggwanga bamutiisatiisa oba awambibwa oba attibwa kubanga oba ozuukusa abadde bebasenga tebamanyi bintu bino ngeri gye biyinza kukwatibwamu. Yensonga lwaki omugwira alina obuyinza bungi okusinga gwe Munnayuganda ne bwe tugga ebintu bino weesuleyo gwa Naggamboza nti lisi tekkwatako. Ogwo omwenge gw'onywa muzimu gukuvaako ne gukwata omulala. Bw'onywa omwenge sente ne zikuggwako omuzimu nga gukwamu nga gugenda kumulala alina ssente nga gumukwata. Kati gwe omuzimu ogunakuggwerako ogw'omwenge ng'ettaka balitutte Uganda bagitutte. Omu-Ethiopia ng'agitutte, Omu-Eritrea ng'agitutte, Omuyindi ng'agitutte, Omu-China agitutte, n'Omulasha agitutte. Kye mutasobola kumanya kutegeera nsonga zo. Lwaki babatega ebiduula kiduula after kiduula show after show kubanga te ye wabaagala mu concentrating ku bintu ebyo. Ebintu by'obuseegu kati bye bipromotingwa ku TikTok, ku YouTube, ba YouTubers, ku TV, ku radio. Kubanga kye baagala mulabe ekifaananyi ekyo. Muleme funa budde boogera ku nsonga z'eggwanga. Njagala ombulirewo MPO. Ku bonna okuli n'aboludde obabaga nti bali omuddo oluvuganya. Eyavuddeyo condemning ebikola obujja bw'abavubuka Museveni kennyini bwe yeeteereddewo. Ani? Emmwanyi zaayita dda nabaga gye zinakomekeza mujezo emmwanyi mwazivaako dda zaagenda ye bw'ate bw'akola. Tobateganya genda okyankalanye oyisewo ekintu kyo leeta diversion wayitawo ennaku 2-3 ekyo kiggwe mubeere ng'ekitabangawo ekyo kyemmwanyi bwaki kati ekinyo kinakomekeza bagenda kuyisa ebintu bingi nnyo nga mumutudde kubanga bwe kibakole ekituufu. Buli ango batula ne batubala ffe tubabala koddi. Buli ango batula ne bakubala goli babala koddi. Ne baleeta omuntu n'abeera ku mainstream media mu mawulire ng'agakapitalize nga tateekedde adde okuyimirira ku kkooti wadde okuyimira mu musango gwonna. Embeera gye babaleetera okufuula ensi nti mugiraba nti eri nnomu oba eri easy nti buli muntu yina asobola okufuuka kyali kubanga government interest zaagala ziyiseewo ekintu ekigenda tuleetera obuzibu. Museveni alina society gy'akuliyetinga ng'agikuliyetinga mba indigenous youths okufuuka ekitagasa ekyo kyagenda mbabuuli ekyo mujja kasalayo. Museveni agenda kumakinga sure nti abaana Abaganda, Abatoolo, Abanyoro, Abasoga n'abalala bafuuka ebisassalala nga bayingidde ganga groups bagenda zifandinganga mu ghetto mutandika okubanga mwera mu kifaananyi kya ghetto nga temusobola kuba kimwine ekifaananyi kye mukisobola okwerabiramu kyayagala ekyo tewali n'omu yakibagambe nti ye kyazimba kubanga mumulabira wano wokka temusobola kulaba kifaananyi kiwa mu maafu. Soka weebuuze lwaki ganga ziri mu Buganda lwaki teryazikwatako. Abanyarwanda ameka bali abali mu ganga ezo babasindika mu poliisi babasindika mu magye babasindika wabweru kusoma
babasindika mu mining babasindika mu buli sekita yonna mwabamwe ne mbaleka ne bagenda mu ganga zino kubanga Museveni azimba ganga ye kyayagala mwe ba indigenous kasitata image yongo ofuse ganga star oba ofuse kitagasa mu society nga abantu bakuluzinze mu trust eyo image abagisanyizaawo buli muntu yenna kati mu ghetto muyimbi naye avaayo ayimbira mu kifaananyi ki akulaga nti kati okunywa enjaga kyamagezi nnyo okwogera ng'oli aggressive kyamagezi nnyo okubanga totya kyamagezi nnyo okubba kyamagezi nnyo okuba omuntu kyabuyinza nnyo era tebali agenda kugambako ye image gyazimba empya agizimba mbaki mu ba indigenous gendo tune social media platforms zonna ne ku TikTok generations batandise bazimba muzeezo kubanga ye image gyakala bazimbira nti mwe temukyalina mugaso mubeere mbintu byamu by'okwononeka kyovula nti amabala 24/7 gakola mu Uganda 7 days a week 30 days a month ye kyazimba mubeere mu ekyo njagala ombuulire ebintu tebabibayiramu wano yasooka n'abajjako emirimu nembera idle n'abalekera okutunda enjaga nagana amafuta g'emmotoka oba amafuta g'ennyonyi gali cheap gasatulatinze mu buli mu ggwanga goba document mu Uganda yemu ku nsi ezikola enjaga nga bakola enjaga bali mu gavumenti mwennyini nga banene ne bagisupplyinga mu East and Central Africa esigadde ne bagiguzana mu ghetto ne baginywa okuyiika Windows goza baserebo banyodde enjaga mizimu gye wajja gibakuba aba supplying enjaga bali mu gavumenti nga bakozesa bano benyine bayita ba celebrities ne ba agent baabwe munywe enjaga muveeko buli muyimbi gwola bavuddeyo nanga abadde alina fame waita akaseera katono nnyo ng'ayiise Windows biragalagala bibakosa kuba kye baba ye image gye baba basobola banyo ebintu bino mbitegera bannange genda weebuuze ku bayimbi abaasookawo benyweranga kabbiya kawaka walaki kati buli muyimbi yennajja bamulowozesa nti okunywa ebiragalalagala kye kimufuwa fame n'okutegeera which is wrong bano bakulyetinga kikulyetinga mu East ne Central Africa Uganda esinga ofulumya enjaga n'okugitambuza era gegamu ku makuba gayitamu enjaga naye esigadde eruddawa esigadde etambulya mu ghetto abaana bamwe ne bavaako in fact n'ebikola tekyalabika kati babawa buwunga obunga buno bwa white n'abawa waliwo gwe bayita brown sugar waliwo endala gye bateeka ku kafuko kumundi bafuna kana bagiyita omuggo era naye abeera nga brown sugar omukwata n'omuteeka ku ka omanyi sigala paketi ya sigala ebeeramu akantu ka silver kati addira n'akwata eyo chemical n'agiteeka waggulu kapapula ka silver awo n'akwata akabiri n'akayise ne wansi kati n'esaanuuka bw'esaanuuka kati ng'alina wano either ayinza okukozesa akaseke oba ayinza okukozesa ekintu kyonna kyaba akoze kati buli lwesaanuuka bweti omukka guli nga guyingiramu mutwe gwe ng'ayiika Windows kati ng'ovudde ku eyo waliwo endala eringa sort of kala ya sulfur mumanyi eringa bizigo ebeera mu buveera abaana oba osanga bali mu kunuusa obuveera obwo nga bulimu ebintu biringanga bya sort of kyenvu yenjaga kati etambula mu Kampala mu Buganda wonna strictly mu area era we baagala abaana bwe bayiike Windows nga bakikola publicly bakimanyira kiri funded naye abaabwe bonna bali mu kusoma bapolisioni bateekeddwa before ebyebbeeyi wadde nti obusiru bukyabawunyako bo bakikola intentionally mu okusiruwaza abammwe bo basingale nga bakola mwe munaavira mu busiru bwammwe n'okwebuza amagezi bo nga bagenze ekyo bakibakola ne bakibateeraawo kyovula nti abayimbi bonna e Kampala kati obwongo bali ku njaga buli gwosanga yina yayiika Windows bwageze muri buli hub ng'omanyi oyimba oyina omulimu ofuna ssente kiki ekikunywesa enjaga abagitunda be baani yo solajaga nti enjaga kirina omunsi n'abanywa enjaga ssebo waliwo ensi nga ziri strict ku njaga nga badefendinga community kubanga
abavuka bonna bayika Windows kye kigenda okuddawa kubanga kino ekintu kitegeke ekyo nakyo mujja kitegera oluvannyuma nga kimaze obatuukako nzize mbagamba wano nti Janet Kembabazi under Minister of Education bayingiza cosmetics bayingiza amalagala ne chemicals mu single schools yensonga lwaki mula abaana ababuwala abatandinga okubeera mu mbeera z'abasajja bangi n'abaana ab'obulenzi abatandinga okubeera mu mbeera z'abakazi bangi bakikola n'akagenderere nti temukyayi mu luzinge value ekyo nakyo mukitegedde bulungi nnyo babawa amakerenda agabakyusa ki abakyusa hormones omulenzi n'abehave n'atandika okulabika ng'omwe bafuna hips nibabeera nga balinga balimu olukazikazi n'abalenzi abawala ne babeeramu olusajjasajja abalenzi ne babeeramu olukazikazi kati ne ku TikTok ne ku Facebook ne ku social media abantu bano baweerwa nnyo airplay okujja okuexpressing kino kisikiriza generations endala okukopa ekintu kino kubanga bakimanyi nti baagala bakola ki kubasaanyaawo kati main referral hospitals okuli Nsambya Mulago Kawempe Namirembe Lubaga Masaka Metiana wawonna strictly amalwaliro agali mu Buganda waliwo ekintu kye bakola bannakabutuzi nakibagambadde ne mugano kiteekako amaaso bakomya abakyala nga tebannatuuka kukoma kuzaala okendeeza enamba yaabwe intention babasala obuseke obasala enseke mukyala nga takyasobola kukola ki kuzaala ekyo bakikola kigenda mu maaso era enkola eno omukyala nabadde ng'azaala nomale oba nomo abasawo baba amateeka amakakkali buli ajja muleeba mu ssali oba asobola okusindika oba tasobola kusindika bakikola nti bwe bakusala omulundi ogusooka n'ogwokubiri ojja kwetamwa okukusalaasala ekiddako bakola ki era basooka kukubuuza oli wanzaalo mmeka kasito bagamba nti n'omwana omu ngono wakubiri gwe nga bakomya tebajja kugenda bakukomeza bakusala enseke oba si ki okulongoosa mu mbeera embi n'otandika okuvunda ekivaamu ng'ogenda byonna bigenda mu maaso naye terasobola byogerako zino zizimu ku plan za silent genocide ni temukimanyi nti zigenda mu maaso mu Buganda era tegenda kyogerako wadde kikolako okunoonyereza kubanga bakikola nga bakimanyi kye baagala okukola mu Buganda so nakyo mujja kitegeera ekirala ekyadde kisinza okundeeta olwaleero okusinziira ku kyemmanyi sisobola kuleka baganda bannange ne bannayuganda bali mu Buganda okufiira ebintu by'ekisiro mwenna munanjulira abantu abali mu Amerika nti wasanya Kauli Charles Peter Mayiga bwe yajja mu Amerika yasinkana omukulu gwe bayita Bill Gates ku kampuni ye oba mu yafeesi ze ne bakola endagaano ze baakola namwe mukimanyi bizinesi yo y'omwami ng'oggyeko eya kompyuta n'okulima obumonde ayina endala ey'amadagala ag'okuziyiza n'okukendeeza ennamba y'abantu Mayiga yakola endagaano n'omwami oyo era ssente yazifuna abadde bangobera mujjukira bulungi nakibagamba kati nzize nkuba programu zize ez'okusibaga abaana n'okusibaga abantu abakulu mu Buganda era ne zikendeera amaanyi kati basajja ba Kabaka bali mu Amerika basonda amalwaliro abiri agatambula gambeko ku kitongole ky'ebyobulamu mu Bwakabaka wa Buganda era abasajja ba Kabaka bali mu Amerika basonda amalwaliro gano ku nsimbi ne baziwaayo emmotoka ne bazigula ezo vaani baasi nga ziri equipped ne medical equipment na buli kimu era eyali mu kintu ekyo okubanga ali akiwumya mu mutwe yali musajja wa Kabaka owa Mukwaya kliniki owekitiibwa Mukwaya era amalwaliro ago ne bagatambuza okugaleeta Uganda wabula gatuuka Uganda Mayiga ne yeefuula ne gayitaawo ttoge ne gafa n'ekigedwa nga tayagala Buganda ekulaakulane
kati ebbanga mumaze ebbanga ddene nnyo nga temulaba Ssaabasajja Kabaka yeesonyiwa abasajja bano bakole buli kye baagala. Wabula lwali lubusa omwami ono n'ategeeza n'asindika omu ku bantube gwe bayita oba y'ekitooke si kitooke ali awo era mubazanyira n'agamba nti Kabaka Buganda Ssaabasajja Kabaka asiimye batambuze okujjanja abantu ba Kabaka okwetoola Buganda mu nkola ne gye babateeza obbajjanjaba. Naye nga mukimanyi CMI Chieftains of Military Intelligence ne Mayiga ne Minister of Health balina enteekateeka etta Abaganda mpola mpola. Sirabanga olunaku lumu Ssaabasajja Kabaka yalagidde nti abantu bange omwaka guno gwa byabulamu ngenda basindikira abasawo babajjanjabire. Ssaabasajja Kabaka embeera gyali mbadde mugimanyi era n'emikolo egisinga gyonna n'okusaba olwaliro okubaddeeko nabagambyeko okusaba emyaka 10 naye era talabiseeko. Kati ebintu bino bakola ebintu bino ng'abantu abamu tebasobola kufuna information. Ngenda kuzanya akatambi kano wabula gwalina amatuwuliriza togenda kujjanjaba naye oli osigaza right okugenda bakujjanjabe nkiddamu. Ngenda kwogera ebigambo byange bino n'akatambi ngenda kukazanya naye osigaza right ogenda okujjanjaba oba ofuna ekintu engeri gye ogenda okwejjanja muve ku bintu by'obwete mumanyi kiri mabega wa bintu bya bwereere. Luli bwe mbadde nga mudduka emisinde gya Ssaabasajja Kabaka egy'amazaalibwa ssente zaatemebwatemebwa ne ziweebwayo ekyo ekiba kyaleese abantu okudduka. Omwaka guno tugenda gufundikira Mayiga ssente azitulidde ziri wakati w'obuwumbi bubiri kubanga baazigabana dda n'ekigendwa ky'emisinde ssente zo tezisasulwanga. Nkiddamu Mayiga ssente yazituulira yazibba era taziwangayo ku bantu emisinde gye badduka. Naye ngwe nkyogedde okayinza okudda n'aga nti wiiki ejjo baddi nti oba nziwaddeyo naye taziwanga kubanga yazituulira n'ekigendwa kye ky'okubba. Kati bino bye batandise okuga abantu ba Buganda ogenda okubajjanjaba mwegendereze nnyo embuli etefa yonna ne bwe mponyako abantu 10 basobola okuyimira mu maaso g'akani banjulira nti omusajja yatuwonya. Abasigadde empulukutu z'emisota zigenda nameggomeka bwe munaagenda kiri gye muli sibagaana naye nze mbalabula okusinziira ku information gyenna nga gye mbawa buli lunaku. Anaagaana okutegeera ojja tegeera ng'obudde bugenze. Baabo abantu ba Ssaabasajja Kabaka mwenna njagala okubategeeza nti Ssaabasajja Kabaka ng'ayita mu kitongole kye ekya Kabaka Foundation wakati mu buvunaanyizibwa bw'alina mu kulaba ng'akuuma n'okutaasa obulamu bw'abantu be ateeseteese ensiisira z'ebyobulamu okwetooloola obwakabaka bwe bwonna ng'era ensiisira zino zigenda kugoberera okujjanjaba kwonna okwa buli ngeri. Tujja kujjanjaba kansa, prostate, amaaso, amannyo, siriimu, sikosero, buli kintu kyonna ekyetaaga obujjanjabi. Nga bwe twali wano mu bimuli bya Bulange tugenda kubanga tubijjanjaba okumala emyaka 3 mu programu gye twatuumye Tubeere Balamu Health Campaign egenda okwetooloola obwakabaka bwonna ssaza ku ssaza mu kulaba nga tukuuma n'okutaasa obulamu bw'abantu ba Kabaka. Enteekateeka eno egenda kutandikira Buddu okuva nga 5 ne 6 ennaku ziri 2 zokka. Nemwe tugenda okuyita okulaba nga abantu bonna tubatuusaako obujjanjabi. Ne twagala okukubiriza abantu ba Kabaka mwenna abali mu Greater Masaka newankubadde tuli Buddu naye Mawogola, Ssese, Kooki ne Kabula muli baddembe okujja e Buddu ate we tulikomerawo nga tuli e Kabula mulikomawo era okufuna obujjanjabi kuba obulwadde bwo buba tebulinda. Njagala okubakubiriza n'okubasaba ebbanga lyonna Ssaabasajja atukubiriza twekuume ate era buli kiseera tumanye bwe tuyimiridde ku bulamu bwaffe. Essaawa eno Ssaabasajja abasembereza obujjanjabi mu ssaza lyammwe tubakunga ku luno. Enteekateeka egenda kuba nnungi ddala. Abasawo tugenda kuba kumpi n'okusoba mu 500 okulaba nga buli muntu anajja mu nnaku ez'ebbiri teri muntu avaawo nga tafunye bujjanjabi. So tubakubiriza muleeta abaana, abakadde, abavubuka, abakyala abalina ebizibu eby'enjawulo
mwenna mugenda kuba mukolebwako bulungi. Tubasuubira ffenna nga 5 ne 6 Desemba okubeera ku mbuga ya Pokino e Buddu mu nteekateeka eno eyatubeere balamu. Enteekateeka ya myaka egi 3 ani agifandinga? Ye yennyini akubya akalamu kano gwe baasindise. Mu programu gy'asoma ey'okujjanjaba mulimu n'okujjanjaba amannyo agage g'amatalaga. Waki tebasookera kuggwe kennyini amannyo go ne bagatereeza mu layini mukulu? Mulekerawo kusiruwaza abantu. Misioni yammwe tugimanyi yakendeeza Baganda nga muyita mu programu yammwe. Bwebanga gavumenti y'abantu gye basasula omusolo tesobola kukola kampu za kujjanjaba Bannayuganda free of charge ne Panado taliyo ekiruddu kebere mulago. Gwe eyakyama amanya ag'entalaga otandika otogga nti Ssaabasajja Kabaka yasiimye ajjanjaba abantu. Mwe basiru mmwe nga mukama wammwe yasooka genda eriwo omusajja gwe bayita Biiru Nzigi ne bakola ddiiru. Gw'ojja wano otandika otukinnambukirako mulowooza tetusobola kusoma advanced psychology. Mulekerawo kusiruwaza abantu. Ekinyusi eky'okujjanjaba kirungi ng'omulamwa mulungi n'ebigendo ebikirimbye ebikyamu nkiddamu. Omulamu oba ekinyusi ky'okujjanjaba azini okujjanjaba abantu kituufu kirungi naye ebigendererwa byebifu bye mulina public byetamanyi. Gwe kennyini ali mu kukuba akalango kano okola mmengo amannyo go gantalaga waki tebasooka ne bagakolako n'ojja oyogera abantu ng'obikkula amannyo ng'agange gabikkula bwenti. Naye omugogero ogunyigiriza kubanga omanyi nti amannyo gantalaga mafu lwaki tebasobola kusukka kujjanjaba ggwe nga ne ssente z'emisinde gy'omwaka guno eza siriimu nazo zennyini mwazigabana. Nammwe basajja mmwe sijja bbalwako nnyo. Kati wasanyako Charles Peter Mayiga wasindise n'omusajja ayogera ebintu byammwe which is okay. Naye ku lunaku lw'Essande abali ku live yange nabalaga wasanya Kalooli nga ali mu masiro ga Bassekabaka wattu ng'ayogera ebigambo bino. Buli nabazanyidde akatambi ke yabadde agenza okukyalira jjajjaffe Omutaka Ndugwa byayogedde mwabiwulidde si bulungi. Yabagambye eby'Obuganda byonna biyira ku Mutaka Ndugwa n'Oluganda lumulowooza nti alumanyi talumanyi bulungi. Omugava Ndugwa yalumuyigiza si bwe kiri. Nenzija ne mbazannyira akatambi ng'ali mu masiro ali mu kulanyiza mu masiro naye ng'okulanya kwe mu Buganda mu bulombolombo n'ennono tokkirizibwa kulanyiza mu masiro ga Bassekabaka abaawummula kubanga siga kabaka aliko gw'osobola okulanyiza yekka oba gw'osobola okwewerera. Ne mbagamba nti engeri gye baamuyigiza bukyamu. Naye mu Buganda bwe tuba tutambula ng'Abaganda wulira bulungi nnyo nkuzanyira n'akana akatambi. Bwe bagga ntambula ng'Omuganda wattu abantu babulira amanyago n'aga kitaawo n'aga nnyoko. Kati bw'ova ku ga kitaawo oba waali oba yawummula. Wabula bw'oba yawummula oyogere baamutereka nejjajjawo butyo nejjajja wajjajjaawo ng'ogamba nti awummudde ku mutale egindi. Wabula omuferesuuti atudde Mmengo bw'aba alanya ayogera amannya gonna nga bw'agaagala tasobola kumenya ku jjajjawo bamuwummuza. Mugenda kutegeera enjawulo yiyo. Bano waseppirya Mukasa Nkasanje Gombola Saba wali Bukoto
ebuddu yawummula teyawummula muzzukulu wa Michael Lukabazi yawummulira wa ndi muzzukulu wa Bakawonga yawummulira wa ndi muzzukulu wa Kyawalyanga yawummulira wa muzzukulu wa Mayiga yawummulira wa ndi muzzukulu wa Namugera Kakeeto ebbaali mu buddu neddira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze nvubira kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya mange wangabi muzzukulu wa Nsamba owanda Mawokota nziza okulambula omulimu guno gwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 10 nze ayimiridde wano kambaze nyiremu n'akala mu kawulire ayimiridde wano mu maaso ga Muteesa olubereberye ne Mwanga owokubiri ne Daudi Kyowokubiri ne Muteesa owokubiri nze Charles Peter Mayiga Katikkiro wa Kabaka Ronald Mwenda Mutebi owokubiri atudde ku Namulondo ya Buganda nzize wano okulambula omulimu nga bwe nasuubiza alright kati kambaze ku kutambula okutuufu okw'Omuganda ono tukuba wakabano kati mukubira mufiirako bufiizi njagala oli kye bayita okutambula ng'Omuganda okutuufu munaava nga mutegedde njamula kye bayita okukola ki okutambula okutuufu okw'Omuganda gano mabujje tegalinako okolima gano mabujje uli ebbujje bwe litambula ebbujje terinabanga maka wadde okookolima mumpulidde bulungi nnyo eryo ebbujje terinabanga ki terinabanga maka kati wulira gwe muyita Katikkiro omuwaaka bano ndi mutabani wa Sepiria Mukasa ndi mutabani wa Sepiria Mukasa nedda ssebo lindako mutabani wa Sepiria mutabani wa Sepiria lindako ndi mutabani wa Sepiria Mukasa ekasanje gombola saba wali Bukoto ebuddu ndi muzzukulu wa Michael Lukabazi ndi muzzukulu wa Bakawonga ndi muzzukulu wa Kyawalyanga ndi muzzukulu wa Mayiga ndi muzzukulu wa Namugera Kakeeto ebbaali mu buddu neddira mutima ndi muyanja wali wa mutima nze nvubira kabaka engegeze n'ebyennyanja byalya mange wangabi muzzukulu wa Nsamba owanda Mawokota nziza okulambula omulimu guno gwe twakakolera emyaka 13 tugenda mu 14 yabagamba atya tuzamutegedde kati ekiri mu Buganda ensekezi zaseekera dde eggwanga ne zisekera Buganda ne zigituulako yensonga lwaki bakola ebigambo bino kale obudde mbadde na butono naye ngera bategeeza nti ensonga zonna ze mwawuliddeko ze saagadde kuwa budde ensonga za finito nali nazibagamba dde ensonga za finito abaze bangobera ensonga za finito zonna nazibagamba ne muwa n'erinnya erya erinnya lya finito nenamu ng'oggyeko nerya finito baamu namuwa linnya ki
nerinnya lye namuwa anti gundi bazinzigyeko komenti bazinzigyeko byonna bimuleo ku media nti ekereziya emugudde ekkiriza emisango gye giwulirwe egy'okusajjalatira mu maka g'abantu n'okwegiriisa ng'eggala essajja obujulizi bwonna obulimu ne information erimu sigenda gisoma wabula bye nabagamba ne mutuuma erinnya eya chief dancer Saabazinyi ye koze evuddeko bino byonna na buli kimu nakibawa nenkibalaga n'omukazi namubalaga kati full file yeeyo gye ngenda obbalaga naye nga bino byonna nabibagamba dda eyo full file yonna nga bwe ngenda ogibalaga yonna nga bweri oyo omukyala sambalaga oyo omukyala sambalaga oyo n'abaana abo saabalaga abalongo n'abalaga abaana abalongo abo n'abalaga buli kimu nenkibalaga n'amaka nagano nagabalaga ago buli kimu nakibalaga kyonna ekiri mu kubanza efayiro nagifunye mu bujjuvu bwayo ne supermarket nagibalaga abaliwo nga mujjukira nga mbalaga supermarket kye nabagamba eri ensangi buli kimu nakibalaga so ago si mawulire nze information ngifulumya etwala butwazi kadde okufuluma buli kimu nakibagamba kaloza mutegedde full file oyo nanjirina naye abaliko nabagamba manya kigenda mutuuma nabagamba ye chief dancer ati byafulumye abo basongerako kirala obategeeza obutegeeza nti information gyenfulumya gyo wikadde ejja tuuka either bagikweke oba ejja kuvaayo public egimanye nakibagamba dda kati kyo kifulumya naye nze full file wano yonna bulungi nnyo emisango obujulizi buli kimu kyonna otegeera abantu betuliringa nabo nti abantu bakyamu bakola ebikolobero bingi okufuna obugagga era batutte ebintu bingi ebitali byabwe okweddiza obugagga bassa abantu bangi okufuna obugagga balina ekisinga okunuma ku bantu bano kiri ekintu kimu ekifaananyi balina kya mu nnyumba zaabwe so ki kya community era kyova olaba njagala kano mujja kasala ng'ennaku z'omwezi 6 Desemba ennaku esigadde entono nnyo omwami y'omu n'akabinja kakaddipi buloko balina ekintu kye bagenda okufumba either bagenda kuleeta ye mpuuga oba okuleeta mayiga ne mayiga akyabitaddemu akyabyesambye naye nga ennaku z'omwezi 6 mukijjukire nti balina ekintu kye bagenda okufumba okuleeta ne byonna tubikwase mukama ajja bisolovinga ngalo kwongera okujjukiza gwe Munnayuganda yonna gy'oli genda ozze endaga muntu y'obujja ng'obudde bukyali genda okebera erinnya lyo mu kalolo abalonzi oba likyalimu oba okyusa gy'ogenda okulondera ogenda okyuse ng'obudde bukyali kubanga engeri emu gye tusobola okuyita mu mateeka n'okubanja mu mmanja etabangawo kwe kubanga ogenza n'okola n'obanja owakoze tosobola genda kubanja otaakoze genda wewandiise ozze wujja enkalalazo oba okyuse wolondera ogende mu kifo ekirala kubanga Uganda weetuuse ebirubuto ebisigadde byonna ebikolebwa wansi w'ettaka okujjako Museveni Katonda yabimanyi fe abalya mmere tetubimanyi kuba ne Katonda tetudikiddamu genda wewandiise genda ogyendaga muntu yo oba okyusa we balondera oba omanyi nti muli mu lukalala ogenda okutandika okubanja nga wabanja wewakolera ebisigadde byonna butya Museveni bwagenda okuvaako mu nkola endala berekere Katonda kubanga yasinga enkwe nkiddamu ebisigadde byonna ebinayamba binaakolebwa okujjako Museveni gavumenti ye Mukama Katonda yabimanyi mumpulya bulungi nnyo wano sobola kusukkawo mba nnyonoona wabula nnyongera obbategeeza nti bakomredi bannaffe bonna abaakwatibwa ne bawambibwa abaatulunguzibwa mu Tocha Chambers abasajja nga Balamu MP Michael Mawanda n'omukulu gwe bayita Isa
n'abala bakola mu CMI ne mu police baganda baffe bano baliyo basiyaga oba bakwata mu kikolwa eky'obuliisa maanyi baba recording nga obutambi bwe balina ku masimu gaabwe nga average nti kunovaayo okukola ekigambo kino tugenda kulinkinga obutambi buno tukuswaza mu public ne mu family yo baganda baffe bali mu kutya era pressure n'ebigambo omuvubuka oyo byayogera mu jahadini naye bamurecording nga bamusiyaga yensonga lwaki musajja wattu yeetaaga Windows update temuvuma muleka ayogere buli kyayogera kubanga mujja kumanya obutuufu bw'ebintu ebyo gye bunaakomekkereza buli kintu kibeerako entandikwa n'enkomerero. Yes, mwajjayo history kirungi nnyo okujjayo history naye toyimirizanga mazzi nga gagenda kuyiika kuba tumanyi lwaki gagenda kuyiika mumuleka ayogere buli kyayagala obudde bugenda kusalawo kyenjo bagamba ebisigadde buli muntu webereremu mukama bankumira katambi kawedde musule bulungi probably nza tujja kusinkana ku Lwokutaano enkya kampumulemu nkyalwa kusatu lwakuna kampumulemu kusinkane ku Lwokutaano kampumulemu ezennaku tusinkane ku Lwokutaano wanabeera ekisobola okunziza enkya nja kuddamu ne basize saagala mu kifuulo ekinene ennyo baki olwokusatu mwe basize mukama yamanyi bwe naba nzize no problem ne nasize Lwakutaano it's a probability enkya nsobola okudda waba ekindeta ekyama gye basize Lwakutaano mweraba video wedde musule bulungi.